Okuva ku lubereberye sitaani akola ebikyamu, akola bibi byerere. Buli kibi kyolaba mu nnyumba yo tebagambanga nti Mukama yakikoze. Kubanga omuntu agamba nti Mukama yakikoze aba akulemesezza okukoowoolanga anaakuyamba. Singa musawo yakulwaziza ate olwaki akujjanjabya atya? Musawo baba yakulwaziza ate agenda kukujjanjaba atya? Omuwa butwa ate tajjanjaba butwa. Era ekimu ku bibonyabonya ensi, abantu bamanyi okuloga naye tebamanyi kulogolola. Kiŋambira akuliraanye, abantu bamanyi okuloga naye tebamanyi kulogolola. Amanyi ekyokukola akulemesa okuzaala naye tamanyi kyakukola akusumulula ozaale. Amanyi ekyokukola akulemesa okugaggawala naye tamanyi kyakukola akusumulula ogaggawale. Awo nno we twetaagira Yesu, kubanga oba yakuloga yafa oba akyaliwo, egyo gyali mirimo gya Setaani. Yesu yajja kukutaasa mu ddogo.